Wabaddewo akasatiro ku ssomero lya Kaweeru Model Primary School erisangibwa mu ttawuni y'e Mubende oluvannyuma lwa namutikwa w'enkuba okuyiika n'asuula Kaabuyonjo essomero ebadde yakazimbibwa. Ebadde ekyali mpya nnyo nga baakagizimba tetunnaba yadde n'okutandika ogikozesaako naye ekisinza otusuulamu enkikwe y'amaanyi kwe genda ova mu kibiina ng'ettooyi gye tubadde twesunga okukozesa ffenna okuva mu ttooyi enkadde. Kino kireetedde abasomesa wamu n'omukulu w'essomero okutuula obufoofofo nga bateebereza nti yandibange ekubiddemu abayizi. Amangu ddala bakubye ekidde ne bakola parade okusobola okulaba abayizi okukakasa nga ababaddewo ku makya bwe bakyaliwo akaseera ako nga bakozesa ekitabo mu bawandiika abayizi buli lunaku kiyite register mu lufuutifuuti. Tugenze okuyita parade okebera ebintu byonna ng'abaana baffe bonna weebali era ne twebaza Omukama olw'ekyo. Omukulu w'essomero Kasimu Balinda ategeeza nti Kaabuyonjo eno babadde tebannatandika kugikozesa era n'awakanya ekyokuba nti enkuba yegireetedde okugwa. Avumiridde enkola y'abazimbi abagizimba ng'agamba nti baakola gadibenga lye. Tekivudde ku nkuba naye kivudde mu nzimba mbi kubanga toyireeti enkadde zonna zikyaliwo ezatandika ku essomero lino. Essomero lyaffe lyolekedde okuggalwawo kubanga tewali toyireeti ndala tetusobola okweyambisa ng'essomero. Kansala Sande Tadeo ategeeza nti kampuni ya Gemuvai apatana ogw'okuzimba Kaabuyonjo yakutwalibwa mu mbuga z'amateeka singa teddamu kuzimba Kaabuyonjo eno. Alaze obutayimba obwakozesebwa nga bwali tebutuuka na mutindo. Abagipulaninga bubi era yazimbibwa mu kifo ekitali kituufu. Neyongedde okizuulira ddala nti toyireeti eno yagizimba bubi kubanga emitayimbo egyakozesebwa si gye gyandibadde gikozesebwa ku ttooyi ya gavumenti. Akatimba akakozeseddwa nange ndi omu ku balina toilets ewange wakasinza nakakozesa kuba kalinga akatimba akateekebwa ku ntaana eziikibwamu omuntu. Omulambuzi w'amasomero mu Buweeyo Kulasa Bitosi Joseph bw'alabye kamera za Bukedde TV n'adduka nga bwanyiga essimu ye. Musa Kabogoza yakusakidde gweno ku Bukedde TV.